Kambabulire teri muntu yenna oba kibiina kyonna kya bufuzi oba kibiina ekifaanana kitya ekisikiriza abasiwuufu b'empisa okukyegattako okuggyako ng'ekibiina ekyo kyo kyennyini oba abakulembeze baakyo battira eriiso ku kusiiwuuka empisa. Era mwetegerezanga nnyo omuntu oba ekibiina kyonna kya bufuzi oba ekibiina ekirala abakulembeze baakyo enneeyisa gye beeyisaamu ng'aba bali ku lusegere basiiwuusa empisa. Kasita mulaba nga abakulembeze nga basiriikiridde nga balinga abatalabye kigenda mu maaso oba nga beebalankanya, mumanyanga nti obusiiwuufu bw'empisa obwo tebabulinaako buzibu. Ate mbategeeza eyo gye tulaga ate ebbanga si ddene nnyo okuva wano we tuli. Uganda tegenda kuddayo kufugibwa muntu yenna alina busiiwuufu bwa mpisa, omuntu ayimirira n'avuma abantu. Bannayuganda erudda eyo tukooyeeyo. N'olwekyo bwe muba musiiwuuka empisa mukimanye nti abantu beetegereza. Nze mbabuulidde omuntu kasita asiriikirira nga waliwo obusiiwuufu bw'empisa mumanya naye kennyini ayinza okuba nga musiiwuufu wa mpisa oba ng'okusiiwuuka empisa okwo takulabamu buzibu. Nze eyo ndowooza yange mbabuulidde. Nze ng'omuntu saagala muntu yenna asiiwuuka mpisa avuma abantu kunfuga. Muyinza okuba mukkiriza ekyo naye nze sikyagala. Era tukooye abasiiwuufu b'empisa ku buli sayidi nno gye bali, era n'okusirikirira okwo kwenjogeddeko ku buli sayidi gye kuli. Nze ngenze nkwetegereza bwe njogera ebyange nga munvuma, naye nze mbabuulira abasiiwuufu b'empisa tebagenda kufuga ggwanga lino. Nze mbagambye.